Emboozi y'omuvubuka Vicent Nalumoso myaka 28 nga yabuzibwawo okuva mu katale k'e Bugoloobi oginyumya n'ekumalako n'ebyewungula. Twasoose mu katale kano e Bugoloobi mu division y'e Nakawa Baamukwata Mmundu gye baamujja oluvannyuma sipiika waayo Gokka n'atuusa ku mwannyina ku Lubaga Road. Abaana ba Nalumoso abasatu nnyabwe yabalekawo ng'embeera egaanye mbu n'ayolekera ebizinga. Yankubira bukubizi simu n'angamba mulamu ngenda genda ne mubuuza buzibu ki nagamba embeera enzitoweredde sijja kusobola kumalako era abaana n'abaleke wa mama afe omuto n'atambula n'agenda. Famire eno obulumi erina buyitirivu ng'oggyeko okuba nti omuntu waabwe tebamuzuulanga essente nazo zibatoose anti nga waliwo babasuubizza okubayamba. Waliwo omwami yali yeesimbyewo ekyankwanzi yakulembera taata wange n'amugamba asobola omuyambako ofuna omwana we n'asitula muzeeyi ne bava mu kyalo ne bajja naye ne bamulyako $2,000,000 ate bazimugirako ku CPS nga bamusuubiza muno tugenda kuwa omwana wo. Ne taata wange yamala wiiki nnamba nga bamutambuza ku CPS nga bamugamba komawo enkya jangululi komawo enkya jangululi ne Christmas yagiriirawo. Nabitaddemu engatto okwolekera Kyankwanzi nsisinkane musajja mukulu Ssaalongo Kyazze ono nga ye kitaawe wa Nalumoso. Wulira emboozi y'omuzadde ayaayaana okunoonya omwana we ate nakkakkana nga bbiddwa. Okuyamba abaana nsobola okuyamba naye okuyambako omwana omufu kirawo ntuddemu kasente koze embuuza sente asooka $3,000,000 nasooka $4,000,000 bwezityawo nemweri esira ku $2,000,000 nemugamba soofuna $2,000,000 nakati ozifuna otuufu kola eri nakakadde nenda mu nsawo kubirako katono nambuuza ina mmotoka oba ina pikipiki bwamutuwa mudugo sipiidi koze byonna byongera mu maaso gifuna piki nsobola gifuna nemmotoka nsobola gifuna sengamba nkoze eki mulamu dakiika 5 nesente akoze eki azisinzimu tulina dakiika nambale nakuya simu nkoze enamba y'essimu eyavisa ogimanyi anampita sojanga ate nanzeemu na mu ofisi nali mbala ate kyatenda okubangaza muki nanga akakati nasooka mbuuza amanya gavisi enamba ye nembyogera kale kyabanga amanyi obudde bugenzi ono yayanziba bubbi omuyalo lyankulirako simu nga nze nva ku CPS ssaawa 3 ez'ejjuuka covid ndikutambula kino nga nokubanga lindako ojja kunkola lindako kaosobagamba nze omuyalo ku simu ssaawa 2 ez'ekiro naye muzeeyi oli ludda nti ndi ku CPS yange osange mu mbeera tukamuneeba ng'atanziza mu sitole ati muzeeyi nawoliza okusula mu loogi taata wange yakoga amulamba taata bayi tabulodde mu kyalo n'omusajja ye yakudde tagenda kuwa ssente ate n'omwana tagenda mukuwa. Okumanya omutima gw'omwana gwalaga wala Ssaalongo Kyazze yeesanga ng'alina abantu abalala era nga nabo bamuggyeko ssente ng'alowooza nti oba oli awo bano bo batuufu. Ogiranga mu mayiti muzeeyi abaana ababuusi naye oyinza okutuwaayo kozi bangamba kakadde anti agasalo nali nonyana kati enkalera ngamba nti abaana abaleese magala ssente basali $2,000,000 oba emu awo nebiddaawo nembagamba kuba abaana mwabaleese kati okubawa ssente $2,000,000 zifuna naye mmala kulabako nibona nti amuzeeyi oba obyogamba okulabako twala $1,000,000 naye obazi $5,000,000 kikoze eki nyani banzibirawo omwami yange amasumaali mu famire y'abannaweiso mwali oba emeja oba tyawo famire gyalimu oyo. Kati Ssaalongo n'omukyala be balabirira abazzukulu okuli n'omuto
atamanyi kitaawe anti bamuwamba akyayonka. Ebigambo byakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadia nti aboogerwako nti bawambibwa tebaliiyo Ssaalongo bimwennyamiza era agamba nti bibakudaalira. Oba n'obawuliza kati nkugambye ebyo omanyi waliwo bagamba ensi ekulamu otekoze obulinzi ebya ku tiviyo mbiraba yampa yabagamba nti abali mutebe bakwata suwe. Ye akulira oludda oluvuganya gavumenti mu palimenti Mathias Mpuuga agamba nti kaweefube ow'okunoonya abaabuzibwawo n'okumalawo ebikolwa bino alina okugenda mu maaso. Era ensonga zino nga mulaba tuzikwata bwe tugenda oziteeka mu palamenti ensi ezirabe bategeere nti Nabbanja ne banne batemu beewugguusa bwewugguusa ensi bateeke ku minzaani